Bannange mbadde mmanyi tetukyalina bakadama bwe bati asobola okudda maaso g'abakama be n'azina ne bamukubira engalo ne bamukubira akaluulu. Munnange mbadde mpita ayita eyo nga sigwa ku akawunti y'Omuwarabu nga ndaba kadama ali kuli azina amazina. Konze nedde erabika vidiyo eri emu. Ngenza okutuuka ku akawunti y'ono oba boosi we, alabika boosi we, nga zonna vidiyo eziriyo za kadama ng'azina. Wabula ndabikira ng'Omunayuganda. Kasooke mbatereyo ku vidiyo zize mulabe. Vidiyo esoose naye vidiyo mpitirivu ngenda kubaterawo kamu ku kamu. Kiraga buli we bagenda ku mikolo bamuyita najja n'azina. Ekintu kyemmanyi ku Muwarabu kiri kimu nti ekintu singa okikola omulundi ogusooka bakafuula kamanyiiro. Buli we bagenda kuyita ozine. Buli we bagenda kuyita ozine. Babeerawo ne bakuwaana ne bakuba obugalo ne bakusuutasuuta naye ate munnange badde eri ebbali nga batandika okugeya. Kye nalaba ku Muwarabu. Kyova olaba nti ekintu ky'otakole ew'Omuwarabu okigaanirawo omulundi ogusooka lwe bagamba okikola okigaanirawo. Naye singa okikola ogusooka bagenda kafuula kazi. Mukazi wattu ndaye buli bamuyita ate alina simayiro ye azina atuddeko ne simayiro. Naye tomanyi ayinza okuba munnange nga bakama be balungi ngera takiinaako tabbo takiinaako buzibu. Yes, naye osanga kadama nga yeekyawakyawada emirimu gyamutuddemu yalina okukola buli mulimu. Mukazi wattu akoze bagenze ne gye bakyadde buli sawa gwe bayita yala taali ng'ate omala omuyita omuza mu ddiiro mbu jangu ozine. Pozi nga tonnaba kusanga kadama nga zaavaako bulungi, nga tonnamusanga nga waya zaavuddeko oba nga yakoye bulungi bw'ati. Kati nno munnange bw'ogenda ku peegi ey'Omuwarabu ono zonna vidiyo eziriyo za kadama ng'azina. Wabula sifunye nnyo budde buyita mu komenti zonna. Ngezeeko mu komenti emu, vidiyo emu gye ngezeeko mu comment section. Nga abali mu comment section vidiyo gye nsookeddeko ndabye komenti nga bagamba kaakati wano buli we bagenda manya bamuggyayo n'azina ne bamuzinisa. Kati komenti eyo bwe ngirabye empalirizza okugendera ddala munda kweyo akawunti ndabe ekiriyo. Ngenza okutuukayo nga vidiyo za kadama zokka nga ze ziriyo. Zokka. Awula bannange. Kaakati mbeera nakoye dda ebintu bibadde eri bimpuuba ng'ate ompitonzeza mu eyiwa okuba bugalo gwo onyumirwe. Nze nga nzina. Nga ngenda kuva wali eri mu ddiro ngambe nti yala genda oyoza ebintu. Yala genda olongoose ennyumba. Abula bannange. Katugendeko mu comment section. Ekibuuzo kye nnina wano. Oyinza okuba olina mukamaawo nga mulungi. Naye ng'era emirimu gy'ogikola nga bw'olina ogikola as usual. Osobola okudda mu maaso ga boosi wo n'ozina bw'otyo. Nga buli bagenda bakuzinisa, buli bagenda bakuyitayo ozine, osobola nakyo kikola. Oba gwe teweetaaga kamanyiiro bannange. Simanyi nakumanya kubanga ng'ani gw'ozinisa. N'engeri gye tumanyiimu Abawarabu bonna si babi, mulimu abalungi.
naye engeri gye tubamanyimu bannange nti bw'oba okoze ekintu agenda kwesibako paka batutamya nekyewalikoze ogamba siina gakikola onookikolako omulundi ogumu ne wali yagadde omuyambako nti tudde kale kamuyambeko nkikole naye kasita okikola agenda kafuula kaze. Naye katusabe sisita gyali abeere nga ali ali bulungi naye nze andabikira okuba nti Munnayuganda. Omanye Abannayuganda tulina attitude eyaffe era oli wabeera omanya oyo Munnayuganda tutera okubeera abakyamufu waya we zibeerako nga tezinnavaako bulungi tuli bakyamufu era oli wabakotte bulungi tuli abantu abakwatikako era abali friendly naye ng'oyagala olabe obubi bw'Omunnayuganda muyise obubi oba mukola ekikyamu kyonna ogenda kumanya nti si oli bulijjo abeerawo n'aseka naye nga we tubeera bakyamufu nnyo Abannayuganda. Weewaawo akume atakumira mpeera mubadde balabi balungi amannya asigala nga nze Maggie Forever tegakyuka geego amannya ate nkusaba gwenna mukwano gwange atanaba kubanga otweyungako ku channel eno nkusaba onkolerawo kagambo subscribe ogenda kubanga omaze okutweyungako obutereevu ate naawe eyatweyungako edda Mukama akumpe nnyo ky'osinga okwagala mubadde balabi balungi musibe bulungi musule bulungi mweraba.